Omuntu akoowa mangu ekintu mutyenga nnyo mu institution y'obufumbo. Eyeetamwa amangu. Getting bored so quickly lwa nsonga nti institution y'obufumbo ekutuma kubeera na habits okuddingana ekintu ekisooka bw'okwata omuntu n'agenda omwana okuzuukuka ng'ekiro ng'amaze okumuzaala is a habit. Era olaba omuzadde ng'amaze okuzaala omwana agenda mu postnatal nti nno habit eyo eba ekyankalanyizza habit y'enkadde ebadde ey'okwebaka naye bw'akirwamu ebbanga bwe liri agenda awona buli kijja kyonna kigenda kikola ki kisumbuwa. Kaakati ekigenda okuddako kigenda kubeera ki? Kigenda kubeera kyakugenda kujjangayo omwana ku ssomero omugjayo mmeka ku mukaaga. Habit eyo togenda gigamba nti nze njagala nnyo freedom yange nja kugenda ku 8. Olina kubeerawo ku 6 nti bo okurilatinga in family kikutegeeza nti olina okubeerako n'ebyokola at a given time. Kati omuntu ayagala independence at the same time tasobola kubeera mu bufumbo. Ayagala ye ng'omuntu tasobola bubeeramu nti kiri kikufuga. Ayagala yeefuge buli kimu. Omwana bwe bagambye kumugjayo ku 6 gujja kuba 6. Kakati ekivaamu ng'akugamba ate kakati kitegeeza genda ku mulimu. Yamanyira kulya mu restaurant mama nakandeetayo wano mu kabakuli omugamba kufumba. Ayagala okufumba. Nabwe ekito ne kufa nsajja bwe kito we tuli. Yamanyira okuba ng'ali ekikomando kye okubeera n'omwana kitegeeza amata olina okugaleeta onaddeire. Era bw'oba okyeta mu mangu kitegeeza kiri tojja kisobola. Era tokitandika nakitandika kyekiddusaayo abantu kuba omuntu kyasooka mu bwongo obwo okubuuza ngenda kikola paka ddi kyekimutiisa. Era omusiguze tekigaana kukuweerako bintu awo bingi mu bwangu lwansonga nti amanyi tekigenda kubeera kyalubi. Namulabira yawe wiki lwe bakeera ne basamayo okulya akakeeki ngadduka. Kati oli wamukuweera nti mukuwadde olabira ntamu naye wuyo mutwale wuyo. Era abasajja abazira akuyita buyise gwala batte nkukutte munnaye ngekyo wuyo genda munnaye uno bade Mario teteyagamba neyanziza teryagambangako neyanziza kwata ekintu kyo n'okulimba bakulimba lwaki atya kiri ate buvunanyizibwa abantu atamukute yagamba yayi okitegeera okutegeera kyenva kugaa nti generation yaffe egenda kwewaana nti yasoma naye ng'okutegeera kuzibu. Era kyenva kugaa nti nno kiri ekyobwenzi nabadde nkikusomesa naye nkugamba nti kireetebwa muntu nga amagezi ge matono kuba bw'aba akitegedde amanya nti omusajja ono miliyoni zino ensanvu zeyanguliddemu emmotoka yali kwanyemu abawala bameka mu kibuga yayitadde wano nasasula looja emyaka 2 naye yakiwadde nze. Kaakati ggwe agenda okunsigulya ku mitwalo 10 tukoze tutya? Naye obubifu bw'obwongo bwe butandika okulabisa miliyoni zino 5 nga temuli makulu.